Nkwanirizaako omulungi yatulaba amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa era nga najjo sinzira okubanga olaba nkwanirizaako ku Extradigest mugoba nsonga olunaku olwaleero ndi wasanya okutegeeza tugenda kuba tutunulira obulamu bw'omwami amanyiddwa nga VJ Mark Mugwanya eyainventingawo oba eyatandika omulimu gw'okwogerera firimu mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna era nga ono muvuunuzi oba translator nga azijja mu lulimi oluzungu oba olunyanyimbe n'agondezaamu bannansi mu lulimi olwaffe oluzaaliranwa era nga agenda kuba tunyumiza obulamu bwe n'omulimu gw'okwogerera firimu agutandikirawa era agutandika atya inspiration agijjawa era atuuseewa because gye yatandikira ayinza okuba yali agukolanga kinyumu olwaleero mulimu ogwetongodde abantu bagufunyemu abantu bagukozeemu essente balabiridde famire zaabwe nabo okwerabirira nga kotadde n'okulaakulanya ebitundu gye bawangalira. Tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekirekaawo meters 15 zokka ng'oyambuka ku mukono gwo ogwa ddyo ku Kamuli Road awo oba obasanga banoonyeko ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG era nga nkutegeeza nti team yonna weri of course okulaba nga tuggusa emboozi y'olunaku olwaleero twegatteko ng'omanya bingi nnyo by'obadde tomanyi ku mwami VJ Mark. Nkwanirizaako ku mukutu nange nsanyusa okulaba nange mutya nno tutyo gyebaleko kale sebo esebo nawe gyebaleko buuza ku balungi abatulaba baganda bange ne bannyinaze mwenna abalaba nsanyuse okubalabako ndi musanyufu nnyo okuba nti n'ofunye omukisa guno ogubasinkana oba ogwogerako gye muli era mbaagaliza akaseera akalungi newankubadde akaseera ke tuli mu kazibu nnyo kakubeera waka bwe kiri naye mbaagaliza okubeera waka obulungi era okwekuuma obutakwatibwa bulwadde bwa corona. Okay. Thank you. VJ Mark yani VJ Mark Mugwanya Lezoni mutabani w'omugenzi Semugoma Lezoni agalamidde Bunyama Kyaggwe muzukulu wa Petero Kabuzi Bunyama Kyaggwe muzukulu wa Nume Ewula muzukulu wa Techa muzukulu wa Semagonge Ebumbajja era muzukulu wa Gunju ni musajja Muganda atayongerwako neddira butiko atayongerwako yabeera atya ye Muganda kimala Sinakabala sikire nedda Muganda sesongerako amanya abantu bajabuludde nnyo nennono n'Obuganda ne babujabulula because Buganda abantu kye balina okumanya si ggwanga. It is not a tribe, it is a nation. Nsi. It is very many tribes that came together to form a kingdom. Ngati bajita Buganda. Obuganda clusters. Hey, Obuganda. Yes. Clusters. Yes, ekigambo Buganda wekiva. Simple. Hey. There are very many tribes that came together to form a nation. And it is the most civilized kingdom in the whole world. Ekinkyogera nnyo. Kubanga Bwakabaka bwokka kasookedde nga bubaawo obutalina specific royal family. Tetulina specific royal family. Buli kika kisobola okufuga mu Buganda. Obwakabaka bwonna obubaddewo there are special families. Nti kabaka awasa mu family weti. Obwa Bungereza Bwakabaka butonotono. Bubeera ne family ezifuga. Obwakabaka bwa Bungereza butono Obweswazilandi simanyi bwasa obwonna butono. Bubeera ne specific families ezifuga. Saudi Arabia obwonna Bwakabaka butono. Ku Buganda. Ekyo nkyogera nga sirina kubuusabuusa kwonna. Abantu bangi abajja wano Abangereza bennyini bajja wano basanga Obwakabaka bwa Buganda buli so organized. Ate nga sitibutandise kati kuva mu 1200s eyo bw'ogobera ebyafaayo nti ennono zaffe zibaddewo kuva mu myaka egyo tulina olukiiko tulina buli kimu tulina structures zonna
ezalibadde mu democratic dispensation yonna. Era waliwo omwami yawandika katabo sikajjukira bulungi naye twali tukola research ya Kawuggulu nasoma lines ezigamba nti if civilization is judged by the amount of diversity a community or society is willing to accommodate, the Baganda are the most civilized people in the whole world. According to that book. Okusinzira katabako. Ani yakawandika? Kawandikibwa musajja muzungu nina okubuuza. Yakwotinga Buganda? Yakwotinga Buganda yali wano ng'awandika mu 1923. Okay. Kitange simulamu era amanyi ebintu bingi namala naye ebbanga ddene naye ate era ttono. Kubanga ate bingi mu kaseera kabyesatwala nga bikulu byendowooza nti kati naali badde mbimanyi. Ate nga byali bya mugaso. Nga byali bya mugaso nnyo. Naye yayogera ebigambo ebyo. Era bw'otunula paka olwaleero tulina enkizo. Naye embeera y'ensi etandise otufula abantu abaawufu. Abaganda tetwali basusuzi. Nze bwe ntandika okuwulira ababa simanyi Abanyankole simanyi biki. These are all tribes in Buganda. Simanyi Abanyarwanda simanyi abaki. Ebyo by'obususuzi ebyo nze sibyagalya ddala ng'omuntu. That is not Buganda. That is not Buganda. Yensonga ki bagambanga abakazi bonna mu Buganda babeera bakazi ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yeah. Okitegeera? Yeah. Nti yenna gwabazaddemu omwana. Omwana enkyasobola okubeera nga ye kabaka. Basobola okusalawo nti ye kabaka addako. Kubanga ate era kabaka si yalonda. Kabaka anaddako. Nedda si buvunaanyizibwa bwe. Yensonga ki ye Buganda. Bwe bwakabaka bwokka obulimu ekyo. Bw'olifuna obulala ng'ombuulira. Buli baje buli. Tebujja kubeerayo. Buyinza okujja mu maaso. Naye mabega paka olwaleero tebuliyo. Waliwo op. Kyovula ngambye kingdoms ezisigadde zonna nze gyendi gutonotono. So oli musajja Muganda atayongerwako. Mama enkuyegezi kyamukubira enduulu. Bulungi nnyo. Awangaalirawa. Naye global citizen nganze. Global citizen yabeera atya? Yali nganze. Tetunoonya kukola bintu wabula kusolvinga bizibu byansi. Ne tusobola okubeera buli we twagala. Nsobola okubeera buli wamu. Mu nsi yonna. Mu nsi yonna. Naye abantu bakola bintu byabwe. Kyekirese obuzibu mu nsi. Kwekolera nga bo. N'ogula akabanja. Single-handedly ye ng'omuntu. N'ogoba abantu n'okola otya balwanira amataka bagattingana. Enkyo ofa n'obirekawo byonna. Ogenda okwebuuza Nabbi Muhammad yaleka byenkanawa. Tewali. Yesu yaleka byenkanawa. Tewali. Ettaka lye n'ennyumba bye yaleka biriwa. Baani ababisikira. Tewali. Kakati ensi olw'okwagala amaanyi kyetwalise power n'obuyinza byaleeta ebintu ebyo abantu kwagala okwekoleera. Selfishness ndoza bwe mankiyita. Naye nze siri omu ku abo. Era nze oyinza okunoonya ekyange kubanga ne kikubula tekiriyo. Tolina? Sirina. Ebyobugagga byange birala nnyo. Ako tukagirewo ddala ebyobugagga bwo bye biriwa era bye biki? Nina diamond ne gold na buli kimu. Ne vibranium bw'oyagala. Naye bantu. Bantu gwe nga bwe nkusinkanya olwaleero. Kyenwana kukuzimba nkola. Bwe nsinkana omuntu nze kikulu gyendi ettaffaali lye mba n'okutema okulaba nti enkolagana okuva leero paka lwendiva mu nsi eno nyongera kuzimba Luganda olwo naawe. By'ekyobugagga kyane. Ekyo kyekisinga awo nfiirawo sente nzoona ne ziggwawo. Kuba kyekisinga obukulu. Kyekisinga obukulu. Ebisigadde byonna tubireka wano. Oyo gw'owulira era gw'olaba gwe tuli naye omugenyi waffe olunaku olwaleero ye mwami Mark Mugwanya aka VJ Mark, musajja Muganda omuwulidde. VJ Mark, njagala otuyiseeko mu kusoma kwo because omuntu atandise naffe kati atandise okujajinga nti you seem to be too intelligent. Okusoma
Okusoma kwange mu kutegerako okusoma Uganda kutono nnyo. Officially my level of education is O level. Naye obulamu bwange bwonna nsome nakati nsoma. Yensonga lwaki ndi mugezi nnyo. Naye nalina ensonga zange lwaki okusoma kange kwakoma awo. Go akukomya, mbeera yakukomya? Si mbeera. Okay. Nze nakukomya. Ensonga ziwerako. Nakula ndaba abantu nga mbeera mu bantu. Bangi abamu nno nga balina diguri nga batikkiddwa. Naye nga tebalina bye bakola. Era nababuuzanga ebibuuzo nakati nkyakibuuza abayivu bonna Uganda batono abasobola okukiddamu. Bampita ku mikolo egyo gya graduation abamu. Naye muno bw'omuzza mu kyama n'omugamba naye ki ky'omanyi? Osomedde emyaka 19. Ki ky'omanyi? Ng'awo abalawo. Omuntu atikkiddwa gw'oli ku graduation ye abalawo. Bw'ataba musawo, engineer oba munnamateeka. Ebisigadde byonna oli abalawo. Omugamba ki ky'omanyi n'abalawo. Ekibuuzo no ky'ombuuza kizibu ekyo. Nti kati ogenda kukola ki? Nti kati nina wenkola internship biki ebiboozi ebyo. Naye ng'osomye emyaka 19. Nze nagenda okuweza emyaka 12 ng'oli bwambuuza omanyi ki nga nsobola okyogera. Ye P7. Ng'oli bwambuuza omanyi ki nsobola okugamba nti mmanyi okwogera firimu. Manyi nsobola n'okubajja akatebe kuba kitange byonna yali abikola. Era afubanga nnyo tuyigize ebintu eby'enjawulo. Kati kyanzija nnyo ku kusoma kwe nali ndaba mu biseera ebyo. Nti osoma ebintu bingi by'otajja na kwetaaga. Naye ng'obisoma n'obyononako obudde ng'obisoma. Okusoma kwange ne nkukomya okuli official newankubadde ssente zaaliwo na buli kimu. Abakuli ku lusegera era abakumanya abakuze naawe n'abakuze bakulaba bakwogerako nga omwami ava mu famire enjivu ennyo. Baganda bo ne bannyoko nga kwotadde ne bazadde bo baali bayivu nnyo. Gwe bwe wotuuka ku leve yeekomya okusoma kyabayisa kitya? Siyinza kugamba nti bulungi naye onooneka bw'osobola okugamba nafuukamu yaayi gye bali. Naye ate ng'abantu omuntu asomye aba wanjawulo kubanga bangobereranga ne baagala okumanya biki byenkola ki biki byenkola ngeri gye nalina n'enviiri ezitategeerekeka. Ne batandika okunsibako ebintu anywa enjaga akola ki. Naye nze emyaka gyonna ndowooza mbadde mu kabalagala emyaka 30 gwenkolera. Teri asobola kugamba nti mugwanya anywa enjaga oba anywa kino oba akola kino. Basobola kugamba ekintu kye basobola okugamba ayogerera firimu. Nti I identified myself straight away. Kino kyenkola. Kati newankubadde baloozanga ebintu bingi nga babuuza abantu babagamba omwana oyo akola ki? Ayogera firimu. Buli we baagendanga mu bizinga eyeddolwe Masaka gye nasomeranga wa yonna nga bagamba omwana oyo akola ki? Ayogera firimu. Yavudde mu ssomero naye ayogera ki? Firimu. Tanywa njaga takola ki? Naye ayogera ki? Firimu. So kitange somehow ndoza kyamukkakanya omutima. Ne mukoddomi waffe bawasenga wange omugenzi Charles Lwanga bangoberera nnyo ne senga wange nti bwe nabeeranga bafaayo okumanya kimugwanya kyaliko era banambulanga. Baagendanga okulaba byenkola byansa ne firimu ze nalaganga nga njawufu zisomesa za bugunjufu zisomesa. Era baafuba nnyo okulaba nti bannyongera kubanguliranga ebitabo by'okusoma ebyenjawulo ebikwatagana ku sayansi, aerophysics, ebintu bingi ebyennono baabinjigiriza nabyo bwe ntyo. Emisomo gino oginnyukira ku ssomero ki? Lugazi SS. Senior 5 nagisomerako Ensambya awo ne Kololo. Nsambya high school. Liri awo ng'okkireko eviina. Nenva awo nensomerako ne Kololo eyo naye nga ndaba byonna byakwonoona biseera. Nagendanga okutuukayo. Ng'ebintu bye basomesa
olwo wali otutte combination ki mu senior 5? Nali nkola PCM. O level eno wagiyita otya? Nagiyita bulungi nnyo. Wali mu ddala lyakumeka? Lyakubiri. Ne bakuwa naye ng'ate mu ssomero lyonna eddaala eryokubiri lye mu mwaka gwange muve ku by'ennaku zino n'olaba first grade 8 second grade ye yasinga mu ssomero lyaffe. So wayitira mu ddala lyakubiri kitegeeza gwe wasinga mu ssomero eryo? Iye. Naye ng'oyitidde mu ddala lyakubiri. IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne VJ Mark mwami ayogerera firimu. Gwe mulimu gwo mutongole bwe guli? Yes, teri mulala. Gwe nsinga okumanya era gwe mulimu gwange. So physics, chemistry ne mathematics. Ne bakuwa PCM? Yes. N'osomako ng'olaba tebitambula? Nga omutwe gwange wali bantwala katolo ngenda okusigaza ekintu kimu ng'ensoma yano bweri. Tovula tumaja mu university, you major in one thing, you become a scholar in a particular subject. Naye ate omutwe gwange gulowooza ebintu bingi, gulowooza history, gulowooza geography, gulowooza aerophysics, gulowooza ebintu bingi, gwagala okunoonyereza. Somehow nasomera nnyo masomero g'Abakatuliki n'osomera mu buto bwange. Kati baatuyigiriza nnyo okukozesa obwongo waffe okwerowolereza. Kati ate nninze olwo mu masomero gano agaffe aga bulijjo mind yange etandise okutwalibwa okulowoleza mu ngeri emu. Ne kimpa obuzibu. Ate n'omulimu gwe nali nkola gwalimu challenges nnyingi. Firimu zenkola ez'emboozi osanga y'ekkooti. Ojja kusanga eya science. Bungo. Ojja kusanga ey'ebyafaayo. Kati nga requirement ez'omulimu gwange tezirina we ziri. Ng'ate tewali ssomero lisomesa ebyo. Kati nenzikiriza nti kati byenkola nze mbisoosera nina okwesomesa oba okunoonya engeri gye nsomamu eyange enjawulo. Manguke mu kyenkola. Abasomerako mu masomero g'Obukatuliki ku buli 100 omuwendo ogusinga obunene waabeerangawo enteekateeka esoma obusosolodooti. Obuvuunuka otya? Oba bw'oba wabugendamu obuvaamu otya? Ye bw'oba tewabugendamu oyita otya ku lusebenju obusosolodooti buli eno gwe n'obuyita eno ku kkono? Njagamba saabuyita busebenju oba saabuyitawa. Naye nja kukoma ku kigambo kimu nti amasomero ago n'abasosolodooti baakola kinene nnyo mu bulamu bwange nakati paka olwaleero. Banjigiriza ebintu bingi, banyamba ndowooza buli kirungi kyendi basosolodooti ebibi nze mbyeyigiriza. Naye baayigiriza omutwe gwange okwerowolereza. Bwe ntyo bwe nasomesebwa nga nsobola okwerowolereza nga nze omuntu nga sirina kikwate. Olwaleero bw'obuuza abaana okuva ku P1 paka ku senior 6 buli mwana gw'obuuza what is science bonna bakiddamu ngeri egyo. Buvanjuba ne bugwanjuba. Science is the study of living things and non-living things. No wa senior 6 akuddamu bw'atyo. But mubuuze what is science to you. Tasobola kukiddamu. Naye nze nayigirizibwa nti nsobola kukiddamu nga bwe nkitegedde. Kati kyobulanga nti abasosolodooti n'eddiini y'Obukatuliki yanjigiriza okuba n'ekyo. Wayinawo enteekateeka esoma obusosolodooti? Biyinza okuba nga byalimu mu birowoozo byange kuba nabwegomba nnyo. Okay, yembeera eyo tuli ne VJ Mark Mugwanya, mwami ayogerera firimu era nga omulimu gw'okwogerera firimu mu Uganda gutandikira ku ye mu 1988 nga bw'anaatunnyonnyola mu maaso awo 86 awo 87 awo. Mark, bw'onnyuka ebitabo ng'olaba by'osoma birala nnyo ku gwe byolowooza ne by'oyagala n'okusinziira abantu be wabuuzanga nti otikkiddwa ki ekiddako ne byebakuddangamu, kituderivinga ku kubuuza nti bw'onnyuka ebitabo wazzaako ki? Mulimu ki? Kwogera firimu.
kati tuvuga otuzeeyo otandika mwaka ky'okwogerera ntandika okwata microphone mu 88 naye nga nali njogera firimu nga sinaba nakwata microphone mu 87 eggwanga lino lyali lyakanunulibwa gavumenti etufuga olwaleero waliwo ebintu bitono nnyo ebifaanagana olwaleero bwe luli ng'okulaba firimu biseera ebyo waliwo omwami nduza yali amanyiddwa eggwanga lino lyonna bamuyitanga Maasaana yatambulanga ne projector ne rwiru ng'alaga firimu ekyo baali bagita Guns of Navarone nali ngenze okukyalira 87 Maasaana ayogerera firimu naye okwogerera okukwe eri firimu tewaali nga kivaayo mulaba bifaananyi ku firimu gyolaba so ya muting eddoboozi lya firimu nga muwulira lirye lyokka okay tugende maaso kaakati ng'ateekawo ebifaananyi ku lutimbe zaatandikanga essaawa emu ng'ekizikiza kitandise okukwata nga mutandika okulaba firimu ng'alina ekizindaalo twabitanga bya mukalakaasa kati ye kyakwata n'ayogera emboozi ye nga bwe yagikola ki naye Maasaana simanyi oba yali amanya ekigambo ky'oluzungu n'ekimu kuba saakiwulirako bya Luganda byokka nga ne firimu tekuli yadde eddoboozi naye ng'abantu bamwagala oba olwaleero ngereze ku celebrity ki tetukyalina nnyo ba celebrities e Uganda bakendedde baali babaddewo Maasaana yali gereza kubaaliwo kubanga kati tewali e Uganda abaali babaddewo nze ku mulimu gwange nja kwogera ku Maasaana abantu abakulu bajja mutegeera kubanga yajjanga ku kyalo obwama ne buyitaŋŋana ate si bino ebyaleero ebyessimu WhatsApp Facebook biki tewaba publicity yonna oluusi baawandikanga ekipande tewali yadde ebizindaalo bireedi ebyokukyalo wayingirako muntu jjo nga Maasaana ayogerera firimu bulungi nnyo olwo oyingira firimu ya Maasaana gy'ayogerera ng'olina emyaka emeka nalina emyaka ndowooza nga 12 13 nali ngenze kukyalira maama wange omuto maama wange kati ajja evira Maria Masaka basibye obudeeya ekutiya zino ezaffe ezedda bakoze ekikaali basibye ekikaali ekinene kibwaguuga naye nga boogera ekintu kimu Maasaana yakoze eki olugambo lwe lwatambula dda Maasaana agenda kujja walingawo ba abitex b'ebiseera ebyo nga mumumanya kasita ayogera ekigambo kiba kijja kuba kaakati Maasaana ajja nze ndi muto bangamba tujja genda tulabe firimu ewaani ewa Maasaana era maama atukwata Maasaana wali omumanyi nali simulabangako namumanya ku olwo kaakati ojja n'akatebeko ssebo mwagendanga n'obutebe iye ojja n'akatebeko nga mubusituleeka obufoomu n'ojja nako n'oyingira musitula obutebe tutuula asasula gwayingira n'akatebeko n'otuula abato mwali musasula buli omu wesasula sente zezimu babala mutwe mu biseera ebyo sijjukira naye zaali ntini nnyo ndowooza esiringi yali eyinza okuba bayingiza abantu nga 2 ennusu emu bwetyo sijjukira bulungi naye twali ku nkadde sente zaali tezinakyuka awo twali ku nkadde ez'obote naye ng'era firimu si za sente nyingi so muyingira tuyingira bwe tuyingira tutula n'obutebe bwaffe ndi kato ntunula omusajja ayogera naye nga teri yadde asobola okunyega ekigambo n'ogwo tutambulira ku mboozi ye yatuvuga n'anyumya emboozi eyiye kati ffe awaka waalingawo TV ezedda nga ya black and white naye nga tugiteekako akantu neretamu kala 2 kati nga firimu si mpya nnyo nazirabako nga ziri mu luzungu ate awaka twali tulwogera nga ndabira ddala ono yakoze emboozi ye naye ng'abantu bagikola ki gwe walaba nti yakoze emboozi ye eyawukana neya firimu gye nali ndabyeko naye ng'abantu bagitegedde firimu gye yali ayogerera wali ogirabyeko Guns of Navarone nali ngirabyeko tugende maaso
kati omutwe gwange guŋŋamba essaawa eyo nteekwa okuba celebrity ng'ono omusajja nga njogerera firimu kubanga nze nali ngitegeera ntandikira awo okwogera firimu bwe naddanga eka nemba ne firimu gye ndaba nga njogerera ndi waka wekanga weyogereramu nzekka nga neekolamu omulimu oba aliwo bato bange oba baani nga nze njogerera firimu wentandikira naye nga tekinologi si mwangu mu biseera ebyo. So watandikira mu mbeera ya kumayiminga Yes. oba kuimitatinga. Yes. Okiteeka otya into practice? How did you make it practical? Nasomera nnyo Masaka. Gami nayita nnyo mikono gy'abasosodooti. Kukuba eridde bukoma nsimbi nga bakayita ku seminary ye Bukalasa Katigonda awo. Waliwo omusajja nga akanika radio nga bamuyita Kizito muvubuka. Ewaka nga tulinayo radio ya Sound Solo. Najetika nenjijjawo. Nga bagikuwadde bagikwazise opakuluddewo mpakulule. Nagikozesaako kuba ali ya kitange. Nagyeyambisaako nagikozesaako. Kati njitwalira Kizito. Kizito agiyiiya. Agiteekamu waya bbiri. Agiteekamu eddoboozi. Waya ezo bbiri emu bagisiba ku lugalo luno endala bagisiba ku lugalo luno. Nga bw'ogikwata eddoboozi liyitamu. Bw'ogita lizikira. Kati radio alina microphone, woteeka microphone. Nkyagirina weeri nagitereka. Lwalo nkyagino nakola ndigikulagako. Kati bwe njiteeka microphone nga njogera eno nteekako eddoboozi eno nkola ki? Kati ekyankozesa ekyo olwokuba nti oli tekwali yadde eddoboozi nayagala nkakase ensi obeere wanjawulo nsingako. Ate n'ebyogera mubiwulidde kati nze ate mbitadde muki mu Luganda kubanga nze kyasinga okumunkubisa firimu naye nagirabako ng'ate ndaba emboozi gyalina ki ndala kati nenjagala nkakase somehow kumbe nkola innovation ate olwaleero abogerezi ba firimu bonna kubatambulira. Sound Solo eno mugiconnectinga. Watandika ddyo gikozesa okuweereza ebyokwogerera firimu. 88. Watandikira wa? Masaka. Vira Mariomo, Kalungu, Bukulula, Kadugala, nga ntambulira omwo. Nange naffe tusiba ebikaali byaffe. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne VJ Mark. Era nga tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road ng'oyambuka meters 15 mu mukono gwo ogwa ddyo be batuteekamu essente. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti atanaba kusubscribe nga kindly subscribe for latest information regarding all celebrated people mu ggwanga Uganda nga kwotadde n'ensonga y'amawulire. Mark, njagala tutunuulire olunaku olwasookera ddala okukozesa Sound Solo eno waliwa? Nali Masaka. Evira Maria waliwo trading center. Omuvubuka Ekizito makanika ayita mikwano gye. Olwo nkolera wali ku workshop ntandise okukwata abajjangawo okukozesa ebintu. Ategeka olunaku tukole akantu mu trading center. Basi banabo obudeya obutiditini nabundoza bwali buzibu okufuna biseera ebyo. Basi obudeya tugezese naffe tulabe kyaffe kinaakwatayo naye nga ndi kato nnyo. Kati ntandika okugezesa okwogerera firimu. Abantu baakuŋŋaana ne banyumirwa nnyo naffe bye twali tukola ki tulaga. Olwokuba nti nagenda okukola ekyo nga tunaatera okugenda mu nnaku enkulu eza Christmas ya 88. So yaffe ndowooza twagikolera ennaku 3 nenfuna omucuba eyatugula ne makanika oyo Kizito n'atutwala ku bizinga eddolwe. Christmas ya 88 twali ku bizinga by'eddolwe. By then ddolwe simanyi lwaleero bwali naye by then ndowooza yali business hub ye Uganda omwalo kuba ebintu byajjanga byafuntula. Waitangayo waini, sigala, emifaliso, sodo yo munene ofono nga ava Kenya byonna nga biyite eyo.
ebintu bya funtula binanga biga tosobola kulira ku soda munene soda ofono mujjukiro yo ng'ayite yo sigala Milano wine emifaliso biki binanga biyite ebya funtula kati aba babisombanga abasuubuza abo bakuŋŋaanyanga ng'aba ne ssente zaabwe n'abavubi nga mpitirivu kati bantwale ku kiba kya Christmas 88 yes sebo ha n'ekikuba 88 ono ku Christmas ogenda mu bizinga eddolwe walina firimu ki Stripes gye walinawo nalina Stripes yali ya bitundu bimeka ekyo nalina Stripes Guns of Navarro naye yali etambula nnyo kubanga twagisangawo endala firimu bagitala Champ endala yali ya bisolo nga documentary abantu bayingirira sente meka ku Christmas y'omwaka ogwo ebisale sinza bijjukira kuba sente zetwakola olunaku olusooka neze twasolooza bazikubisaamu emirundi 3 enkeera abantu bajja bangi nnyo nze kyoba omanya nti koolo lwe nasooka okusasula omutwalo ogwa Uganda mu 8 ogwe Uganda nga sente tezinnawaanyisibwa simanyi na sente simanyi na value ya sente naye nga bampadde omutwalo gwange zaali tezinaba kukyuka sente zakyukanza mu 89 awo promoter yakutwala yakuwa omutwalo yampa omutwalo nga sente zimususeeko zakoze ne balanga nti enkya abantu bazze bangi abavubi bana balina sente babitegeera luvannyuma babanga n'engezigezi nga babeera mu bakazi baabwe kati bagenda okulya no kikutte kati enkeera baagala okujja bateesa sente zongezebwe olwo ye boxing day boxing day okay sente ku Christmas bazongereza ddala emirundi 3 bakubyamu emirundi eki kuze baade bayingira buli mutwe bazongeramu emirundi 3 tutandika okukola kati ku eddolu ekubizinga nsinkanirawo omwami bamwita Kezironi yali musuubuzi endoza avuba n'okuvubwa naye ng'ate erugazi mu trading center ayinamu obuzimbe ne business amanya ndabire eyo naye nga sente zetulimu nnyingi tetuli betefutefu kuva ku kizinga twamalayo ebbanga ndoza emyezi gyawera 4 ngero oyogerera firimu nga njogera firimu nze kyanzija kusoma kuba ekiseera kyatuuka nga nina okusoma mu 88 ono olidde ku bizinga emyezi 2-3 oli eyo wali mu kyakumeka 88 nali maze okutuula P7 wagituulirawo sente kiziteeka nsanga wano mu Kampala yes ndi pioneer student waawo first grade yawo eyasooka nze kenyini nze nagifuna obuna bwali mukanga unanga obujjawa muve ku buna tujeko wafuna mmeka 5 ndowooza 5 obuna tebufunika zaali 5 naye ennaku zino abaana nga bafuna obuna bofuna batya ekyo oyagala nkikunyonyole nkikubuulire kuba nina abaana abasomye ku P7 baleeta omuceere senior 4 ne baguleeta omuceere ne bakoppa officially omuceere kwekoppa iye officially basaba ne sente ez'omuceere era kuno kuli abaana awakaga boogera omuceere gwazze ennaku zino byangu n'okulya kuba beekubira essimu WhatsApp basindika empapula ne zijja omwana kutuuka ku university naye neyeekoppera kubanga ne gyavudde azayigirizibwa koppa bwatuuka ku university naye neyeekoppera n'agenda ku NASA n'akola transcript ze iye omuyigiriza koppa gwe kusoma ki kwosoma paka saawa 3 ez'ekiro okuva emu paka saawa 3 ez'ekiro bosoma biki mboli mu P7 osoma ku makya paka saawa 3 ez'ekiro P7 yeno okufuna first grade ey'obutaano wasomanga kuva saa meka paka saa meka twasomanga okuva ku makya P7 saa 9 twabanga tuvudde mu kibiina 9 kitundu
ne tuzannyamu eddakiika 3 ku 10 parade ne muddeeka ne babasiibula abasigadde abaagala okuzannya nga muzannya wakati wekuva saa 10 ne 11 nga mukereenyo under supervision muzannya under supervision naye nga 11 tekuba nga muwedde kuki ku ssomero naye ekyenjawulo ng'okeera ku makya wa P7 saawe mu kitundu bwoli mu kibiina mathematics yasookamu. Firimu eno yakusobozesa okusoma etaamu 3 ne ziggwayo zonna? Naddukanga ku ssomero kyesijja kulimba naddala P7 yambonyaabonya nnyo olwo nga nyingiddemu olufirimu nga ngenda ekansanga ewo awo waliwo omuwala mukyala bamutanga Namazzi mwanyina baali bamuyita Kinene ndoza akyaliwo namukolera nako yatambula nnyo ebweru ng'alinawo video club oba cinema zibayitanga videography kati nayeranga ku makya nsobole okulaba firimu ez'obwereere ng'oyera mu cinema osobole okuyingira olabe firimu ndabe firimu wakiri emu kubanga olwo omutwe gwali gutandise kuyingiramu firimu kyekintu kyange. Bw'otunulamu omugatte ekibiina kya P7 kino wasoma ennaku mmeka wonna omugatte nga tugyeko ezina ebbiri ez'ebigezo? Ennaku zaali mbale bubazi P7 kuba nalinamu ne suspension. Wali okoze ekyo? Speech day. Bwe mutuuka ku speech day buzibu ki obwagwawo? Speech day twalina okuyimba oluyimba our dear visitors you are welcome mubeera mu remix ey'ebigambo awo ey'oluzungu our visitors dear parents kati bali bamumunya chief guest bali bebahaminga bakuwadde line awo z'oyogera novaayo mu line nodda maaso nogira bwoti noliwawo ebigambo nze nali nno zoogera lines ezo bwe butuuka nagwa ku firimu nagenda nenjera nga rutini yange bwe yabanga nti yali weekend nsooka njera mala okwera ngamba akasaba sooka mu misa wanaamalira misa emikolo gitandike giri ejaki nga maze firimu zabagitandika ssaawa nga 6 budde bwa speech day weetabira wennyini oba ekisolo kitandise okulya abantu. Yali firimu ki? Oba ebireke ebya firimu waliwo baganda babisagala bamanye bajja kunsekerera nnyo naye gwe kyoba omanya ekisolo kyali kitandise okulya abantu ng'essaawa zaki za speech day zituuse nga kitandika butandika script gwalina okusanyusa abazadde ne bayizi banno wali kulasti nkikozi ssomero yaffe yali yakatandika St. Kizito yali yakatandika mu myaka egyo nga yakatandika ddala eri fresh kati nga ffe mpagi nava ku St. Peter's Boys ensambya nina reputation ya waggulu nnyo ffe basita kakana bagiwa muntu mulala yagisoma namumunyawo nayogera ebikutuka firimu egenda okuggwa nga speech day nayo yawedde speech day yawedde wadange eyo mboozi mpaavu ne bakususpending nalina waawo suspension okuva ku ssomero nga nsabye lukusa ate abazadde batulese tulina kuba ku ssomero naye nvawo tewali lukusa bintu byali bingi awo bantumye omuzadde ebyo taata wange yali atambula nnyo limanguudo biki naye oti omusumbuwa bajja kukuba emiggo oluusi nedda saalimba senga wange yali mukyala musomesa wennyini awo ye mukiwaffe sekere abeera awo era nga nawe asomesaawo oluusi bwe nagenda naye n'abanyonnyola naye era ne bagamba nina okuyiga okusalira emiggo gyali emeka ku parade byemiggo bireke ebyemiggo bireke mwe muleeta omuzannyo ennaku zino mu basomero gwe kyoba omanya nti bankuba nga bw'okwata yeeyo beefudde bagiddamu toteekayo na mukono toyinza nageza kuteekayo mukono osirika busirisi osirika busirisi tolina kyonyega. So P7 wagisoma bibangabanga lumaggamagga bwe nsobola okugamba naye waaliwo twalina abasomesa ndoza nabo baali balungi tebaatutegekeranga bigezo bakusomesanga otegeere
obiyite enjawulo gitegeera waliwo okusomesa nga bakutegekera bigezo kyovula babagezesa nnyo ennaku zino nzira abaana abange gye basomera nabigaana bakola beginning of term ne bakola mid term ne end of term wakati awo mulimu weekly test kati abaana bagenda gezesebwa oba kusoma oba bagezesa biki nga bakava mu holiday osomesa okufumba kubanga nange bwembera ne mbamba yigiriza okufumba nempisa kusomera babisomesa kati beginning of term wakiza abange tebamusoma era ebiseera bisinga batandika okusoma weeks 2 nga ziyiseewo lyeteekeri makago lyelirye wange. Mark tuddeyo njala tutunuulire okulosinga otya okuva ku bizinga eddolwe okudda e Lugazi waliwo omwami bamwita Edward Oloka ndowooza akyali mulamu omwami oyo omudaama yali mugagga nnyo mu biseera ebyo twaligambye obanga boolabo babano basipapa baba Brian White abwe batyo Edward Oloka bwe yali asumbula Milano wine ng'amujja ddolwe ku ebusiya nawa ng'amuleete kati emyaka egigenda okujja mu bino bye twatambulanga ddolwe tambula Masaka genda wa twasisinkana disco edda nga disco za bbula nga waliwo abavubuka abakuba dance omu ku bo baali bamwita Konde yali champion mu Uganda wano yawangula bangu n'ebirabo ebigenda nga ebweru eyo kati alaba byakaana bye kakola baletanga disco nga bagatta nga bwola ebivulu bya kakati nti kijja kubeerako abogerezi ba firimu kijja kubeerako bannakatemba aba comedy na biki ebivulu ebyo bagattanga nange firimu tandise okujja kati disco lweneekuba baletawo fa aba firimu n'otandika saawe munokola firimu n'oggulawo awo bantu okubakwata kuva saawa emu paka biri kitundu oba 3 oluusi kinene nnyo ne music awo nawe nebakuba nejjalibu wa disco kati ng'abo abazinyi Konde yatambulanga ne disco ez'enjawulo waliwo Kebi Mobile misawuli simanyi biki ebyo kati atambula ne disco kuba yali akuba dance nga muzinyi mumanyifu nnyo kati Konde alaba byenkola tebanatandika disco zaabwe kati ate nga bo mu biseera balina ebikola byonna biwaleetaza okukola firimu ffe tuli mu byalo eyo tukuba obukaali bwabwe bwe badde ekireka batandikawo empire ndoozi y'abogerezi ba firimu ekyasinze waaliyo Konde wafubutukayo bakamenyo nno bonna wafubutukayo Konde waaliyo Kasibante nga yakola kungufu yekka muvuko we bamutirawo nambole ku kisaawe nga bakizimba waaliyo Kasimu yeyitanga Vije Cats waaliyo Highlander waaliyo Jofule oyo Jofule ate namusange Lugazi oluvannyuma nga waliyo yaani omulala awo naye bebe abaaliwo mu biseera ebyo ab'amaanyi eyo empire y'ekireka naye nga ate kamenyo mu bonna ng'ogyeko Konde yali nabbi Marcos yalina ebigambo yali asinga kwogerera firimu ki ng'akola ekkooti naye nga Marcos yali abasinga ebiseera newankubadde Konde yagitandika naye Marcos yali wankizo kubanga nabasinkana e Lugazi Edward Oloka yali abasombye bonna oyo yali omugagga nkugambye yali nganga boolaba sipapa Brian White baani podium ebyo nga bwe biri Edward Oloka naye yakolanga podium yazimba video hall y'ebibaawo ng'olwo eyitibwa linnya ki Hollywood eri awo wanjuguna awasimba bitrailer abaleeta e Lugazi nga baze kuba kintu nga bakuba buli ddi na ddi nzabo baleeta lumu oba ki naye lwe bajja yali Christmas ya 89 Christmas ya 89 bajjira olukonda batandisa okukola bawezeewo awo kati baleese firimu eza action ezaaliko mu biseera ebyo zi Predator Blood Brothers zaani nze ndi ku buboozi bwange bwe nakolanga kati naye n'akaboozi ke nali nkola ke nalonda nakajja mu library yali nga jinji bagitanga oba Vision Empire nezya firimu baziyita Jericho Mailo
emu kuzona jiddamu ennaku ezo kati nziraga okuva ennaku z'omwezi 23 musajja bamusiba yatta kitaawe yali akuba maama we mukulwanagana naye awo amutaasa okuba maama n'amutta ne bamusiba kakati bwatuuka mu kkomera waliyo woddeni nga waliyo empaka ez'okudduka ez'amakomera kati amugamba singa onodduka empaka ezo n'oziwangula nze nja kusala magezi nkute sente nze ziwangulwa nzikole ki nzeddize ebyenguzi tebitandise kati byatandika dda kakati ye nga amuge nja kukuta omusajja atandika okudduka kubanga ye okusobola okwebaka kyali kimuluma okutta kitaawe yaddukanga mu kkomera asobole okukoowa ekiro akole ki yebake kumbe mu kudduka okwo bagenda omutayiminga ng'emisinde gyadduka abaddusa abaaliko gye baali baddukirako abasinga mu nsi yonna kati bamuyingiza empaka kati ndaga paati esooka n'eyokubiri 23 na 24 kati mbagamba 25 zonna 3 nzikola ki nziraga ekyalo kyonna nga bonna balowooza musajja adduka mafi kati bali n'ebipande byabwe baali batikwa konde bagendanga e Dubai Japan ebiki okusuula emmotoka kutandikirizaawo nga be bagendayo balina ebyuma balina buli kimu kati oli abaleese bonna ab'omutawaana bwe baali bavuga eno mu kibuga ffe twalinga mu byalo nga nze sirikodinga nga na firimu olwo yadde n'ekyo bo balikodinga firimu ziri ma library balina library zaabwe mu tawuni omwo mu Kiyembe wa nga firimu z'abantu babamanyi kati asitula podium agireeta erugazi waliyo akaana tebakatya olwo ndi wakezironi najjanga nenkuba ebibaluwa era Christmas nali nzize kati olwo nze nkola Jericho Mairo abantu mbagamba kwa 25 zendaga 1 2 ne 3 nenga kwa 23 abawa party 1 aha tunenjiraga 24 kwa 25 no bagamba mbalaga zonna 3 nzizanya kuva ku 1 paka ku 3 ha nganzitandika sawa 8 balaba ku muntu nga balina buli kimu omuziki weguli bataddewo emmotoka we zakabenje Mirano wine wali kubanga Edward Oloka gwe yasuubulanga abantu tebajja ngewaffe tujjudde olwo abantu bayingirira mmeke wammwe mu biseera ebyo kuolondoza ali nusu emu kyenzijjukira nti Kezironi yakuŋŋaanya ebinusu ekkutiya nejjula omwami oyo yafa bambi sibanga ddene eriise ennusu emu eno olwaleero ogigeraageranya ku ssente mmeka ku z'omulembe ndoza twaligambe nti omuntu akoze kyo n'abagamba temusasule oba emitwalo ng'ebiri kubanga bwe mbaseerabidde ettooke lyali ku nusu 2 kitundu mu biseera ebyo ettooke enkota kafuba enywedde yali ku nusu 2 n'ekitundu mu biseera ebyo kakati bwe bavaayo ne badde eno Makosi na B ebbanga lye baamala ennaku ze baamala erugazi eyo festive season nga bajja akaswanya akaali awo kaali kaka ne bayiga wakozesa luga naye ate mu bbo nasangamu omusajja omugezi bamuyita Geoffrey DJ kati akubira ndooza mbalala eyo yava kireka awo naye nga atandikiriza okwogera firimu naye nga mukakkamu nnyo kakati alaba byenkola atanyongera ngamba yiga okola ki okukakkana kuba nali muto nga ndi celebrity naye nga ndi ki muto kati angamba yiga okukakkana ebintu byokola birungi newankubadde ebintu obimanyi togenda speed tekigasa kakkana Geoffrey yanjigiriza okukakkana mu bwera yasigala nengera okufuna ati kati bano badda Makosi ategedde ebintu ebikwata abantu firimu zonna zinalinda zaawo my cousin Vine zaani nazirikodinga nadde ekireka nakola ki naye ng'okusoma kwa Makosi na B mmanyi akyali mulamu onda bwali kuyambanga ogendanga n'oyogerako naye si mugezi nnyo teyasoma nnyo amaanyi ge gaaliwo amaanyi ge alina Oluganda siruwulirangaho alina ebigambo by'Oluganda biyitirivu bizibu ate ye muntu gw'onnyonnyola ekintu n'akikwata yalabanga firimu ng'agiraba n'omuntu awo
n'amubuulira ebyogeddwa byonna naye nga tayinza kumisinga dde ekigambo n'ekyo yadde n'ekimu bw'aba ayogera firimu ate agirabamu wano ng'agirabamu tannagikola ng'oli amugamba no bagambe bati wano bagambe bati ono agayogedde wano kati omuzembu ati nga bamugamba naye ng'agituulako n'agyogera n'oti Extra Digest mugoba nsonga ye program yaffe era nga wotulabira wano tuli ne VJ Mark ayogerera firimu era nga yatandika okwogerera firimu besides Masana mu 8 mu 7 8 mu 8 8 mu 9 n'okutuusa olunaku olwaleero tusazeewo tunyumyemu naye atuyiseeko mu lugendo lw'omulimu gw'okwogerera firimu oba okutranslatinga 8 mu 8 wakuba dolwe kubizinga Christmas 8 mu 9 n'okuba Lugazi mu town Hollywood cinema hall omuyimbi atambula agamba nti embalala bampangisa kakadde eno bampangisa miliyoni bwezi tineeno neeno Christmas ye Lugazi eya 1989 wakola sente mmeka? Emitwalo 4. Sente olwo zikyuse tezinakyuka? Nga zikyuse bampa emitwalo 4. Emitwalo 50. Promoter omutesitesi. Tugenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 2 kuba twatandika okukola ng'ebula wiiki emu okutuuka Christmas. Tukola wiki zizalinga nga 2 Christmas wiki ya Christmas neyo eyitawo okutuuka kwa 3 mu 1 n'olumu kati bampa sente za bampa sente zange nga 2 bampa emitwalo 4 mu sente zino kati ziriwe 7 Uliziza bazira bata zine sente 7 emitwalo 50 naye mu biseera ngoine emyaka emeka awo nalina emyaka kandabe nalina emyaka 16 ne bakuwa emitwalo aga nakubira ne muganda wange esimu ku call box ku skolo waliwo omwami omuyita Sam naye nja mutuukako waali kati ku sukali waali kati mulamu abeera nakabalagala ewuwe waka je nasulanga nga wali esimu landline nenkuba esimu emukono maama wange gyayine mugamba mama jangu encha najja nenkwata sente nenzimuwa ne basasula ku Lugazi esesi omwaka mulamba wesasulira fees omwaka mulamba iye kweze sente zisigadde maama wange nayiya byakola zansukako obungi kakati awo baganda bange bebadda firimu ez'emboozi zitandika okumera bategedeza amaanyi n'okusinga ezaki naye nga azisobola awo Marcos Nabbi ne Kasimu nga be bazikwatamu kati olwo Konde asigala mu action ne Kasibande akola kungufu oli akola ebyasi naye nga Konde era yasinga amaanyi oli asinga sente yafa sirimu naye Kasibande baddamudde kati n'abala batandika okumerukawo bakiwa baani abatandika okujirira musomesa Highland banji bamerukawo banji engeri gye batali nnyo kuri coding nga kizibu kuri coding nga buli katundu kati batandise okujjawo omwogerezi wa firimu kubanga abantu baawuliranga abamu basanga nga ffe nga twogerera abatambulira natandika okwogerera naye nga bano bamaanyi empire ekireka ali amaanyi kuba yali erikodinga nga bagaba ne firimu enjogerere nga ffe olina kubeera mu kibanda noyogera firimu kuva ku makya paka lwaggulo kati mbeera Lugazi nayo saalwayo bankyali e Lugazi waliwo omwami bamwita Buswandi nanyini maduuka agali awo ekyengera by then yalina kaduuka kamu Haji Buswandi nga kamigaati bakoze ekibanda awo baleese omwana era bamujja kati olwo mu empire chiwa ayogera nga bachiwa batekamu ne echo byeteke kibi ne batekamu echo bamwita Ivan bakiteka nga mutesi oli akona wali button ya echo nga wamaanyi kati ekabalagala yaliwo okay yaliwo wamaanyi kakati Kaluna
muganda wa Buswandi wa Haji Buswandi Ivan abateganya ano wala jita kola biki mu bibaluwa eyo nasinkana abantu bangi nali nasinkana keno ng'akyali eno waliwo kinene mulaba mutakimbugwe baali bazze kukola matali firimu zibagwako bajja Lugazi okushima firimu bafuka mikwano gyange bansanga njogera firimu bamanyi nze kabaka kati bajja Lugazi kabalagala badde ewaabwe no Karuna Ivan amusumbwa bamugamba oyo muveko tulina omwana waliwo omwana tamanyi ono nzija njayi muto era ndi muto bali bakulu bakuleeta ow'omugagga wakubamu akapera saakuba akapera nakola firimu natula butuzi nenkola firimu special show sawa 12 nenkola firimu yali yakubba Diamond ndozo ba ayise oba nsijjukira bulungi nasigaza abantu babiri abantu badda balina mu fitina nga bwala wakati ku bayimbi tize njagala Bobby Wine njagala Bebe Cool bikie kati oli yalina ba loyalist kati bamugaba bamuleseeko omwana competitor bekyanga bakola ki wasigaza abantu babiri mu kibanda nenkola firimu ne mulalo yonna nenjimalako nengamba omugagga ekyo kirungi nnyo ne mugamba mpa wiiki ezo za bwerere wezinagwerako nja kubulya sente zenjagala twagenda okutuuka olunaku olwokusatu otuli mukyenda mugumu olunaku olwokusatu firimu gye nasanga ku siringi 5 baali bagirabira 5 special show olunaku olwokusatu after 2 days 3 days kuba firimu gye nakola eri ya Diamond esigalamu ababiri bali baga eri firimu yabadenka babiri nga be banyumiza abadduse enkya ne bajja 3 olwokusatu bajja 5 olwokusatu bajjaga ate nga nze mugambi olwaleero atalina 5 tayingira njagala nsigaza ababiri bange be nalina luli ku 5 nasooka atya ne mugamba gwe nze njagalamu abantu aba kuba bajja okusobola okusirika nze nkole mulimu gwange aga Katonda bayingira twalina abantu 10 nga basasudde 5 nga bonna kwabera na 2 nenga basasula siringi 2 tibe 15 oba 5 kati nga yebyo tugenda kutuka ku weekend eyo mbagamba ngenda kulaga adventure ate yo yalwasa bawandika wali bateeka ku mulyango ebibanda byonna ebyali awo ne biggala weekend twagenda okumaliza ey'okubiri olwo nga tugenda mu kukkaanya ndi buli firimu gye nkola ya 20 mu ebyo olwongo lyako mmeka zonna ziba zange bo basolooza sente zaabwe nze buli firimu gye ntula nenkola ya 20 mu ebyo kasita malo gikola ng'ebbiri ebitaano ziddawa kati nga nkola firimu nnyo olunaku gwe mutwalo gumu olunaku mukyenda mu gumu ezi sente zaali mpitirivu nnyo kakati awo ekintu kye bayita special show ekiva mu bibanda bya firimu byonna kunzi kubanga mu ggwanga Uganda Monday natekangawo nti Monday obandaga detective Tuesday ngenda kubalaga kooti Wednesday science Thursday byaliyo Friday adventure bwentyo nga wiki yange nagisetinga edutainment abantu bajja kusoma bajjanga kusoma sikunyumirwa kyokka sikunyumirwa kusoma kati nentandikwa okwattractinga abavubuka abayivu bano abasoma bonomu nga firimu egwe ne bakuchalenginga okitegeera bijje watulimbye wano wayogedde woti naye ekyekintu nakisoma mu history kiriwo ekiti Napoleon yakola wati yali bwati nengamba oke kati nogazi yobongo nange nokola ki okweyongera okusoma kati nenzirayo nesomesa si mu ssomero naye netandika okwesomesa nga bwe nkwata firimu olugiraba olaba topic gyeriko bwe kuba kunoonya katabo kakwata ku kintu nkisoma nobeera mu kumanya nembeera mu kumanya kubanga nalinanga abo abaana abalinga banchalenginga nentandika okwenrisinga brain yange nensoma amateeka okugakuba wali ng'ogeesomesa nze kanga nsoma ebitabo nemanya court procedures we zibeera okuva omuntu wabwabira omusango ku poliisi
paka lwaguwoza either ne gumusinga oba ne gutamusinga. N'enjiga basinzira ku kyokuwoza. Ebigambo ebikosebwa mu kooti n'embiyiga, president kyeki, jure kyeki, prosecutor yani, judge yani, defense yeki yatya, victim yatya, byonna n'engenda nga mbiyiga. Ng'obisoma ku internet obisoma mu butabo? Mu butabo waliwo internet awo. Osoma obutabo n'obumalayo n'osanga bannamateeka n'omwebuuzaako, abakukunivu n'omwebuuzaako n'akunnyonnyola. N'osanga abaana abasoma amateeka n'akubuulira. Bw'otyo nga bwentyo bwe neesomesa. Nenzira mu aerophysics notandika okubuuza omuntu, notandika okusoma, notandika okwebuuza kino kiri kitya, kino kiri kitya, kino kiri kitya. Nali obsessed nnyo ne black holes mu biseera ebyo. Science yantwala nnyo. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gange yona gyosinzira okubanga otulaba nkugamba nti kindly subscribe. Tuberenga tusobola okutambulira awamu nze naawe na mulala ali eyo atugoberera. Era nga nkugamba nti program ene etebwamu ssente abasozo property consultants abasangibwa ekirekaawo meters 15 zokka ku mukono ogwa ddyo ng'oyambuka Kamuli Road ekireka, oba basange ku Facebook omukutu ogumanyiddwa nga Sozo Property Consultants UG. Tulina VJ Mark mwogerezi wa firimu mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda across the whole world. Because firimu zoogererwa wano n'osanga omuntu mu nnyonyi n'agamba nina abantu bange bali Germany eyo batwalira ku firimu zino. Ezimu ziri ku internet bazidownloading ebweru eyo, ezimu batwala CD mu hard copy n'ebigwa mu kowe eryo, because entertainment goes beyond all borders at the end of the day. Ovote wa Haji Buswandi era bwe wavaayo waddawa? Nalwayo nnyo Haji Buswandi nawezaawo omwaka. Mu biseera ebyo 992 mu kibuga Kampala mwalimu library 2 ez'amaanyi ezina firimu enjogerere. Emu nga bagiyita Cuts Videography enda bagiyita Romeos. Yali yawo nga mu Container Village. Ngera tujja ne firimu ezitali njogerere ne ku hair. Kati Cuts Videography yalimu abaali bakola ne boss. Abaali bakola bavuka bateeso, omu bamuyita Jonathan Okurut, omulala bamuyita Joshua Okurut. Zinaina omutwe omugumu ku bintu byange kuva dda. Nga saagala ku recordinga firimu zange. Njagala nnyo abantu bantwale nkole nga abantu bakola ki? Balaba. Bandaba. Okitegeera? Kati saa recordinga nnyo firimu. Kati Jonathan Cuts ayagala bagoba. Kati ate Cuts bavijje bonna abaliwo abamaanyi abali codinga Konde olwo ne Keke yali azze Jingo tannaba bulungi era kyasitula mizindaalo ewa Keke yali tannabaawo bulungi kwane yatandika kintu kye yakyetandikira eyo version eyo kwogera firimu bwati yagitandika Jingo kale ye yagitandika mugwanga innovation ye. Kati waliwo Keke waliwo Konde waliwo Kasimu, waliwo Kasibante, Highlander. Abe bali abamaanyi mu recordinga firimu. Nga bonna Cuts abalina ne Romeo abakozesaako mpola mpola. Kati Romeo atandika okuleeta abaana abala abajja abashawukaani awo baani awo batandisa kuvaayo. Konda gundi Jingo awo mu vicinity watandikira ekintu kye kuba ali akolera Keke ng'asitula mizindaalo. Ye na TV nga yalinga nga managing awo bintu n'atandika style eyo kwogera firimu. Tuliruddawa kati ekintu kikyo kijja eyo innovation ye nange simusobola sikulimba. Kakati Jonathan bamugoba ne baganda be bapangisa akaduuka mu paaka empya ng'akagulu akamu kakyaliyo ku Cuts ne batandise edduuka lyabwe tebamanyi nti linaakwatayo wali omuganda we omulala. Kakati bavijje bano batya okuva ku Cuts kuba wali Cuts ye mugagga asasula bulungi bayinza okudda eri n'agaanya ddala okutandika okutambuza emirimu gyabwe nga bulaba abayimbi owuliriza nti ate bwe naava ku manager ono ate ennyimba zayinza obutatambula bwe bityo kanabo batya emirimu gyayinza obutatambula basigala ku Cuts tebajja bulungi. Jonathan ali stuck ayagala omuntu abreakinga naye ekifo ky'amaanyi.
bavija basinga bagaana kati eventually katisakiriza Kasimu kuba bali bamanyiganye nnyo yabeeranga mu office Katisa avaayo atandika omukolera firimu ye Kasimu yali w'amaanyi nnyo ne Kasibante atwala babiri abaali basinga okubeerako mu biseera ebyo batandika omukolera bakola kati nga amanyi naye ng'ajjana kuba namukimanga kufunga ze firimu zentwala ye yajjanga firimu kuba bo balina membership ku library yali yamukula yali y'amaanyi nnyo ng'ereeta firimu kuva London Captain Mike Mukole nga library ye y'amaanyi yali awo ku Kampala Road nga y'amaanyi kati nga Jonathan yali nayo membership yajjayo firimu kati nga yatuwa firimu ezitali njogerere ne muzogerera print London naye nze firimu zinakimanga ku ye ezitali njogerere completely different nga njawufu nnyo kubalaze basabanga kati najja Kabalagala okulaba nga bwe njogera firimu nekimukuba naye ng'eddoboozi lyange teririmba teritunda kati lumu Kasimu baleeta firimu Mission Impossible yajja luvannyuma yali Usual Suspect ya Kevin Spacey bagireeta yali mpya bajogeddeko nnyo Kevin Spacey w'amaanyi abantu bonna bagizira efirimu tenyuma bugiwanga bagizza nkwata Usual Suspect nina nayeeka njiyitamu bwe njiraba nga nzirayo nga ngamba Jonathan ngamugamba kati tolabanga firimu zange zenkoze ngenda kukola firimu yange esooka okulikodinga namugamba ngenda gikola nkutereko ne bonus just in case waliwo kafirimu ke nali nasooka okukola bakayitanga ke nali manye nnyo bakayitanga Stripes musajja ayingira mu magye lwakuba ennaku yali emukubye nga bamugamba mu magye ebintu byonna byabwereere n'ageesogga kati mukolera firimu ezo ng'eri njikola amanyi tejja kutunda nkola ne Stripes gye mmanyi nti ndishiwe ejja kutunda nenjimuwanga kombo nga ateekayo baasasuliranga wedda firimu gyokola bakwerawo sente zo kati ate okumpa sente ndi mumpya amanyi firimu ejja kudiba ng'agiteeka mu masa akasajja kabange walwamasa CD ziyingidde oba tuli ku VHS CD tuli ku VHS ne Betamax nga zikyaliwo awo ugirecordinga ku VHS VHS oba Betamax nga zo recordingako kakati firimu ezo bbiri zibeeramu masa naye ng'abantu bajja buli omu bamanyi standard bavijje batwala action nja kutwala Kasibante bwe bityo story nja kutwala Kasimu nga zibatwala kati we firimu zimuggwako Jonathan ku weekend bayite bakozi tebaweereza firimu mpya kati oli amusibiramu nga bw'omanyi nti osibiramu omuntu firimu amusibiramu Stripes nani ne Usual Suspect azisiba distributor yazigabanga eyo bannakaseke obawa amusiba firimu ezo aweze namba firimu order gye yali akoze kati amusibiramu ezange beka bbiri omusajja ng'azitwala firimu nga zitabuka kati bwetwalanga firimu abatwalanga za wiiki nga buli weekend adda bwe yadda zino zonna n'aziza bbiri ne zikola ki onaga musajja ahanguddemu naye teyamunyega kuzimubanja ng'asooka asirika kamusajja bwajja nga amugamba omanyi waliwo firimu ziri ze wampadde njagala oyo omwogereza yogera ziri firimu kyenda zaalinawo nga tewali yadde n'ekyo kati ate jjuka yagala sigamba sooka onteremu 10 ez'oyo ompe ne 5 zino ez'abano nga tewali yadde n'ekyo kakati nga gamwesiba Jonathan ngakwata bukasi mweziri era kumbe temuli ku luno yadde n'ekyo temwali yadde n'emu ng'asirika naye ziri ng'azizza zeyatudde Stripes ne gundi nga zeyatudde wiiki ng'azizza kati adda ku Olowendi ku weekend naliwo kati mu biseera ebyo nze Jonathan ansika nkole firimu simanyi lwaki kati omusajja adda wendi nange nze okukima firimu tuli mu mboozi awo biki amugamba omanyi firimu za gundi Kasibante ne Kasimu ezo zinkolera okukamala ziba ze bakoze nti zisoko zino zino zize wano nondyambalemu meka ziriwo nga azize wali Jonathan ng'azibala nti nenga nnyingi nozimala ojja zimalawo ziweddeyo nti ye nti saagadde kukola nsobi
lulina kusabiriza oli omwana n'ompa zino kati nondereza ono omwana muzisigaddewo nga tewali Jonathan n'atunula namuka naye omumanyi ntiawo simumanyi aliwo nti yuno nga ntudde awo naŋamba yono nga ntekisoboka ono omwana mugezi nnyo wamma kola firimu bwaba tewali ono waba tayagala kusasula nze nja kukusasula zikolere nze njo zitwala nga ntandika okukola firimu kyoba omanya nti Lwizi videography mu mwezi gumu gwe nakolera firimu bavijje bonna baali tayalinga bonna baali tayalinga tiwakyali asobola kukola firimu yadde n'ogwo okujjako Jofre namugambye yanzikiriza okukakkana oyo ate yakolako kubanga yali anfaananamu engeri gyenkola ki naye abasigadde baali bamanya abamanyi baali tayalinga Kasimu nadda mu piki paka olwaleero asuubula Japan ndooza aba mulamu yali tayalingira abo konde bonna badda mu mwezi ogwo gwe nakolera firimu Lwizi videography never from zero to top kati Kasimu yali akyasigadde nga mulimu abakyasaba firimu ze ne wajja firimu gye bayita Mission Impossible 1 nenjituulamu eyo yamuwumuliza ddala naye wamukuba gye bayita jaye suubi va mu kintu nasiba ebibye nakkirira mu kyalo nawumulya ddala najjako ekabagala wali yamuleetako awo era banvuganya kubanga akabanda kange awo kakwata nga balandiodi bange oba wala bwenkyusa naye nga ndi awo sivangawo paka leero ne bamuleetako awo oli ngaagala kukola bizinesi ya firimu awo ne baleeta Kasimu anvuganyeeko tewali muntu yalinnyayo nga jja ne piki ye n'agipaakinga awo n'akyusa n'agenda bwatyo bwe yakiviiramu ddala kaakati awo bwe nasigalawo omu somehow atendoza nayamba nnyo Jingo okuvaayo nze nga firimu zange mejalinga nnyo ku mboozi kati somehow trend yakyuka nga tewakyali firimu nnyo za action bihola biki yali ewuledda jjanga gyali ewansi naye kati bano baalinga bamubikka nga bamanyira abantu kati abakasiba nte baani nga bamubikka kati awo nze bwe mala obbawamba ne babulawo somehow ate ye naakola ki nasituka kubanga nga buli action awo yonna ejja Jingo bagikwata nga nange nzitunuulya nenseka nga nenseka busesi gandaba ati gwalina ali self taught okiraba kuba omuntu gwere akola naye yagamba firimu za mukwana ate nga alembeggera era okwogera kwa keke kumpi kwa Masana kwali so midiovo nga banyumya lugero nanyumya olulwe kaana kawala biki mboozi erisiro Jingo n'aleeta vibe eyo vibe gyalina nga teriiwo kanasituka awo ne tuyingira okukola firimu okw'amaanyi nakola sente nyingi nti mu 91 nagenda okutuuka mu Desemba nali mperera abaana 12 ababo besizaala baganda bange that is good si baganda bange nti baganda biologically baganda bange omu ku bo omuwala yafa mu Tascovia kiro mu biseera byebimu twali tuddukanya ttiimu bagiyita Kabalagala Rangers ey'omupiira Kabalagala ye ttiimu yasooka mu first division okusayininga ITC z'abasambi international transfer certificate ng'ebeera ne bapulu nga gwe avujjirira nze ekibanda kyaffe n'akakiiko k'abavubuka aka Kiseminti zone naye nze saaliko naye abaakaliko ng'akola nabo omwami mutakinene Isimaili era yasolozanga ku mulyango waliwo Bakimbugwa waliwo Wire waliwo Dani nga bali ku lukiiko olw'abavubuka ziri RC zaffe ez'edda ezaba member omwenda kati nga tulinako taapu y'amazzi ku kyalo tulina ekibanda kya firimu tujjamu ssente eziyamba ebintu by'abavubuka omupiira emizannyo biki era bwe tukola ttiimu twaha yali mukuluko okunsinga nga chairman nze vice naye nga nze ssente ttiimu neyingira super teyayingira super teyayingirako super division
waliwo essende ki ekyagiremeso oyingira so njakuwulira bagibaninga mu 2007 okumala emyaka 7 wali okirabyeko kati nkubuulya kino kiri mu mazima bagibaninga emyaka 7 lwakuba abawagizi balwanye ebiseera ani ali president wa FUFA Dennis Obuwa tata wa David Obuwa ate nga nze njagala Mulindwa okukamala n'abalala bonna abamuvuganyanga kati awo yobbani yali automatic omuwagizi okulwana tebagamba mbu ebisaawe bere bikalo tiimu tugibaninze emyaka 7 naye nga tulina abawagizi abali passionate inda ati baali basetta omusange refali yafuwa era luno lubale lwennina nali ntaasa ye D3 mpira gwali gwa Kibuli ne Kabalagala eyo tiimu yange nenga tonazijjamu nembera mu bigere bwe nti mbyagala nnyo kubitambulira wolovuze tukubye goolo 3 tutandise obayunga tubakubye esooka tubakubye eyokubiri agisi eyokubiri ne tukuba endala nayo nagitta kube kitamba ayinza okuba yali mutuufu naye omanya abawagizi yalina inda kube kitambala oli akuumye kubanga bwakibuga bwati nagira bwati kuba gudda mu ssente bwagira bwati nagira bwati nti offside kati yakuba esooka ekitambala naye kubiraji kube kitambala naye ate olwo buli wanna kivubo nedda Kibuli wali kasaawe ku kataka waggulu wali kati Stone ayina tiimu nga 5 omuntu wolovuza ayina wolovuzi Cubs wolovuzi Junior wolovuzi ani ng'ate zironda ani basajja b'Obuwa okitegeera ku lukiiko olufuzi olufuzi kati abantu bagamba nedda batubbala kwaffe tetubawagira era bano balefali babalese babagambye nti ffe tubalina okukola ki okutukuba kikyali kisaaki balefali bw'asala eggolo ey'okubiri bwati awe gwakoma kabaganga bw'omanyi ne balumba nebagamba nedda ne bajja ntene gweyiika gwali mu kitundu kisooka kyakubiri twali mu second half ezo sente ze ziva mu firimu awo tutandika okukola project eyamba bavubuka bannaffe basitula ebirowoozo nze mbireeta naye olukiiko lwavuka ne bigula era ne banyamba nnyo ne ssenga wange yali musomesa yasooka okusomesa abaana abaasooka mu project eyo netutandika project nga bwe mupiira gwaffe era bwe nkola firimu bwabaninga emyaka 7 mwazzaako ki twawummula nze omupiira naguviiramu ddala nenzira mu ngoma zange ndugu family ndugu family ate yo ngisangaawo mu 94 mu birowoozo naye nga nkyakola project zange nga nze ng'eŋŋoma eŋŋoma kitange musajja Muganda nga bwe ggambye ate taata wange gwe naliise anko mu luzungu mutowe Kabenge Gombe yali pharmacist somere obungereza naki ate yali passionate nnyo ku bintu bya Buganda nga abirisearchinga nako n'okubisoma kati yasoma nnyo ku ngoma bagiyita Kawuggulu drum regalia nanjagaza engoma nangamba history wa Buganda tali mu bitabo tobisomanga soma engoma byezoogera kastori ziiga ogenda kufuna history wa Buganda omutuufu kati omutwe gwange gutandika okuyingiramu okwagala okumanya ki engoma somehow kati olwo ntandika okuyitanga abantu bajja ku center ku kibanda wenyini emisana wabeeranga activities ez'abaana ku weekend okuyiga ebintu ebyenjawulo oba kuba ngoma oba kubayigiriza kuzanya firimu nga nze mbiyigiriza sibisomanga naye nga mbiyigiriza nga mbiyigiriza kuzanya firimu kuzanya katemba byonna olweggulo ntulaga firimu sente zivaamu zeziyambe okubagulira obuugi n'ebirala bye banywa kati mbeera n'ebintu byonna kati babaaninga omupiira focus yonna njiza kuki ngoma ate kyali kiguntamiza omupiira omupiira abaana bwe baasambanga oluusi oli bwakuba oli engwalo ogenda okulaba bakubye ngumi nga balwanaganye bano abazina buli bbanga babanga baseka
nga banyumirwa all throughout nga tusobola kulaba abalwanyi ntulako bazinye bonna kati ndi muntu atakiza nnyo mu violence amazina akatolo ne gansika nnyo ate newankubadde gaaliwo nga twalanga ekintu abantu kye basoma nagendanga nnyo ne ku ndere sente awo ewa mwami Lwanjezi nga n'abaana natwalanga abaana 4 5 emyaka gyonna nga tugendayo kati awo babaaninga ttiimu tuli mu mupiira nabo bagira bwe nagendanga nendaba abayiga okuzina abazina wali eri nga ndaba bali professional neŋŋamba naye bazinirawa wagendanga okubabuuza buli omu nga ava mu famire waliyo abazini nga bula nti oba mwana wa Nandujja oba yali neighbor waba Nandujja n'atandikira mu group ya Nandujja oba mu Bakawooya ekitegeera kati mu tribes ez'enjawulo ng'abaana bava mu families ezo zikola ki kati bwe bajjanga awo wabanga ebivulo ebireeta byategekebwanga za Yuditaba something like that yakuŋŋaanyanga ebivulo ebyo Lwanjezi n'alondamu ki abaana kati ngenda okutunula nga systems ezibadde zibasomesa zigenda zivaawo kubanga ensi etandise okukyuka abazina tebakyazina family zikyazina tezikyakola ki banse okudda mu mirimu emirala ejjengoma bagivuddemu naye ngamba kandifuulire eddala essomero lisomesa abaana baakiri abazina minimum baligenda ne bazinirawa wano professionally nkitandika mpola mpola n'okutandika okunoonyereza ku bivuga eby'ekinnansi essomero eryo liri wakati Kabalagala since I call it a school pako lwali it's an informal school but that is the right word for it era nalitumira usomero Kabalagala weriri kubanga ba professionals banje abavuddemu that is very good since busa tuli ne VJ Mark ayogerera firimu mu ggwanga Uganda okyayogerera firimu yes teri mulimu gwemanyi kusinga gwakogera firimu okwogerera firimu kwinayo kwatuuka mu biseera bya enkulaakulana ng'efubutuka mu America esaasaane mu nsi yonna waliwo ekigambo kye bayita digital migration TV okugenda mu bya digital okuva mu eriyo zirabibwe ku bisowaani oba buddikooda TV mpitirivu mu ggwanga Uganda kasita baleetawo embeera ya digital migration eyakulirwamu ekitongole kya UBC nga kiyambibwako UCC n'ebitongole ebirala TV bwe zagoyinga digital TV ez'enjawulo zahayaringa ba VJ firimu ziva mu bibanda zidda ku TV ewaka yes TV kye yakutwala katonda wa TV waba VJ nze mwita katonda waba VJ bwe tudda mu byabwa katonda kubanze katonda ate kintu kirala ekyatonda ba VJ Bukedde TV Kabushenga ne banne basemeyi Wesaali Hajati babutida abo baani baatuula wansi ne balowooza radio amanya radio zonna bagita CBS yajja n'ekintu ekyo lulimi awuliriza twalina zisanyuzi capital nga z'amaanyi nga za luzungu CBS nejja Sematimba n'aleeta innovation ey'Oluganda kati TV zonna zaali tezigendako firimu njogerere Bukedde bwetandika bwe abasajja baatule baatuula ne bagamba ffe tukole TV yaki ya firimu za Luganda so it was a CBS version of a TV ne baleeta ba VJ mu biseera ebyo nze nkola ebintu bingi mu 2006 nayingira activism ey'obutonde bw'ensi mu Uganda nze nga tebina banakumanyibwa netwala ebiseera byange bingi no creating a room for others kati abo ba junior we bajira Kevin Munu abaana bangi abo bajja kubanga abantu baali bagala firimu zange teziriiwo kati abaana baali bakuze nga bali close nange ne batandika okukola firimu era nga abasinga teboogera na mannya gaabwe bagala abantu bazitwale nga balowooza nze okitegeera nga teboogera mannya gaabwe Bukedde bwejja olwo junior wano nze siriiwo oli ogenze mu birala ndi mu birala nkola firimu ne sikola nnyo enkola nge ya firimu si ya nnyo
kati yali atandise akola nga yaliwo yavuga nga yali waggulu kubanga yenze ye version yange. He's the one person almost agala kunenkana. I can say that. Kati nga yaliwo bukedde nemukola ki nemutwala netwala ne jingo abali basinga katandika butandisi kati we batwala waite emyezi mitini awo kwe kumpita nange ne bampa contract yange yali November 2009 ne bampa contract yange yasooka naye era ndi busy naye bali strategic ne bagamba katufuna abasinga balowooza nnyo ku standards zaabwe nonsonyiwa nti balina as a network balina standards ze baagala si kwogera bogezi firimu nti oli famous naye ebikuvaamu ebigenda eri abantu so bampa contract yange esooka Semei wesaali ndoza yakola kinene nnyo okundeeta awo ku Bukedde ntandika okukola ku Bukedde etwalaganya TV zonna mu myezi egy'okugigezesa ng'abantu bonna balaba ki Bukedde paka olwaleero okyaliyo ku Bukedde nnyo sikiwantu walala zisobola okukolera simanyi. Oyogedde kubajja oluvannyuma bavijje nga batambulira mu bigere byo abataayogeranga n'amannya gaabwe. Wali musomesa waabwe oba bettanira bwettaniza engeri gy'okikolamu nabo ne bakikoppa? Nja kugamba nti bonna bayise emikono gyange. That's good. Naye nze ne gwenjigiriza nakyemuyigako kyekyenjawulo kyennina. Ne gwenjigiriza ekintu nga kinjigako naye nakyenkola kyemuyigako. So for me it's two way. Okay, between you VJ Mark ne Heavy Q mukulu wa Junior, who trained Junior? Junior product yange ekyo tekiriko kubuuza, you just see it. Kati ayogera nga Heavy Q obanze mumve mituli ekito kati lwaki tayogera nga Heavy Q muganda we lwaki ayogera nga nze mbadde naye bwenti nkuze naye. That's good. Tologa nti nkuze naye Chu yamutumanga ffe twawanyisiganyanga firimu ne Chu mpereza yeno bwetu mpaka nwakafunye mpereza kano kati Junior yeyajjanga gwe yatumanga kati ye bambi passion yendo za neyegomba nnyo byenkola ki byenkolera alinga ku library yange kukafumbe mukasa road ne muvuka mutabu Habu yasinga nomutekamu omutima gutandika okukola firimu. He never took anything from his brother, nothing. Nange ndi muganda we sobola kijjawo olwenzikiriza zange. Right. But he's everything me nsobola okugamba walubulamu katini nnyo. Awo nga tuvuddewo President Museveni yabakuŋŋaanya n'abayita n'abasisinkana. Lwaki project ya yielding? What went wrong? Ebintu bingi Museveni byakoze bitatambula. Sisobola kunenya ye nze nganze nkigamba nnyo abantu naye ffe abantu Abannayuganda abasinga nga ne bavijje bange mu batadde batunulira sente za lwaleero mmere ya leero nsobola okugamba ebintu ebisinga byenkoze yayogera ekigambo ekyo just musinkanyeko enfundo eziwera mufura zenjawulo si mirundi mingi mitono naye lumu yatusinkana abavuka 19 nayogera ekigambo ekyo kyenakozesa n'olwaleero siddangayo mumusaba yadde ennusu simubanja naye tammanja yagamba mu biseera byaffe nze ndi mukuluko n'onsonyiwa struggle yaliwo yali ya mirembe twagenda mu nsiko ne tusaddaaka kale emyaka emeka 5 tutandikire ku jobote wano ng'akalulu kakoze eki ne tusaddaaka emyaka ekyo ne tulya okulya ennyama nga tulina kulya ddiba balinnyika mazzi ne basala ne bakola ki abasajja abayivu bagraduate bonna bavubuka bato ne bamala emyaka ekyo ng'okulya ku nnyama balya ddiba n'abuuza ku mwenna
bameka abakutte ekintu ng'okimazeeko emyaka ekyo ng'oyita munaku eyo ffenna twatunula nga tewali wadde n'omu yadde noko buli akola ekintu yagala kikole mu wiiki emu aripinge myezi 2 aripinge myezi 3 akole ki bamala ekyo gyokka emyaka 5 gyokka so wayigamuki nagamba kanzireyo ntuule bwe natula ne ngamba biki byenkola ekisooka firimu kyenkulembeza kwogera firimu zange kati kanzoogerere mu ngeri y'enjawulo ennyo kati bavijje bangi na competition but let me be different from them nenyongera mu kintu kyange kiri kya edutainment nze nakola firimu bagita Amistad ng'okugipangisa buli kopi bagipangisa emitwalo 6 naye nga nsomya akatabo konna Amistad Revolt yonna ngisomye pages 7. Lastly nga tuwunzika, what was your turning point mu kwogerera movies? Mu kwogera movies turning point up to now nze ngamba Bukedde kyensokeddeko okwogererako Bukedde TV yatuwa platform nti ensi netukola ki netuva mu bibanda n'okubeera abayaaye netufuuka abakozi. What is your best moment mu kwogerera movie? I've inspired very many people. What is your worst moment? My worst moment is abantu abatasobola kujajinga nti firimu gyenkola omuntu agenda kutula akagirabe n'abaana be nalaga ebyobuseegu ng'osobola okukasalawo. When you're recording a movie you can edit it no kasalawo kubanga ennono zaffe njawufu n'ez'abazungu abakola firimu ezimu zetukola naye omuzadde atudde awaka nange kenyini oluusi njaga kulaba firimu z'abavijje bannange n'otulaba kano obwana bwo ogenda okulaba moment ezze n'oyagala okuvaawo tobiposing wabitaddeko dda. That is my worst moment. Thank you. Do you have children, as in biological children? Yes, I have biological children. What is their take ku mulimu gw'okola guno? Nze enzikiriza zingamba omwana nsobola kubeera biological parent we kyekyoka. Muzadde w'omutuufu bamuyita mulungi, mumuyita Katonda. Mulungi, God who is good and source of all goodness. Sirina kyensobola kusala okukikyaba ku nsi naye nsobola okubayamba okubawa direction where I can help to bring them up. Sisobola baga nti mwogere firimu nganze sisobola baga nti mukole kino nedda. It is up to them to decide. Ate nkyazaala kuba ndi musajja Muganda nkyazaala naye abaana bennina yadde banyumirwa byenkola sinnafuna akola ki akikwate sinza bakaka kubanga ne bye bakoze ebirala birungi. So nze ndowooza kinyambye nnyo zinsomeseza nnyo nabo bennyini zibasomeseza ebintu bingi nga resilience nga tuwunzika tuwayoko terminology ze waleeta ezitaaliwo ebigambo buli vijjajja n'ebigambo bye kyobumanya nti mu trade ya firimu ebigambo ebisinga nze mbiyiiza ebigambo ebisinga ekigambo nyokowe kitegeeza ki kaakati bimu ku bigambo waleeta ye abantu bavumanga ekigambo saagala kiyisa mu kamwa kange kumanyoko okitegeera nyoka akuzaala owuliriza mu kifo kya maama we akuzaala nyoka akola ki akuzaala naye nga kiba mu busungu bakikozesanga nnyo mu busungu nyoka akuzaala bwe bityo n'ebigenderako ebira biwogera ebibi kati we kyatandikira mu kifo kyo ga maama we artistically omanyi ati oyiye ebintu kyajja artistically nintandika okugamba nnyoko we yamuzaala nekikwatayo nze amanya gena kusanga g'abantu benabeeranga nabo kati mpiima kigere gonna gafuuka nga buli omu agakozesa naye nga baali bantu abalamu abamu bafudde bavuddewo naye nga baali bantu abalamu esabaani mwami Sebadduka waali nakati waali mutaka kabalagala amazeeko emyaka miyitirivu mizibu nakati akyaliwo mulamu abaana be we bali abamu mikwano gyange nnyo abalala no bali mu Australia waliyo Hamani gyali n'abala bangi Kabanda ndoza ali Korea nakula nabo we nagambye nti wali avuka abajjanga abasoma abampanga amagezi kati akakundi Sebadduka yazaala abaana bangi kati abaana be bajjanga nnyo ewange nga balaba nga bampagira nnyo naye nga bayivu waliwo n'abalala waliwo Patrick Kimunye Muteesa Azurio yali Australia naye
n'abalala nga bavuka bayivu. Njagala mutumire Mutesa ali Australia Salongo by the way mulamba. Yes. Salongo nkutumidde nya Australia awo webale nnyo. You are the reason as to why tulina omwami ono lunaku olwaleero. Omwagala nnyo ate nange onjagala nnyo, so nkwagala nnyo Salongo Mutesa awo azuri Australia. Nange nja kutumira Mutesa asira. Lastly nga tuwunzika njagala ompeere bana Uganda obubaka obusembayo. Obubaka bange obusembayo bwensobola obbawa. Uganda nsi nnungi eri blessed. Naye twagala nnyo okusinga okuteeka obudde mu kukyawagana n'obusungu. Oba oli mu bwavu n'obukwasa eggwanga. Kati trend eriwo abanyankole batusiza obwavu. I don't like that as a person. Naddala fa Abaganda. Buganda is a nation. Amawanga gonna gali wano. Buli Muganda ayogera ekyo oba wejjeko ekyo kuba Omuganda. You cannot do that. We are civilized. We accommodate diversity. Tulekerawo kwekwasa n'okuprofiling abantu olwe wajje bava. Onaga nti abasoga bonna basiru basika chapati, you understand? Tutandise okuteeka ebizibu byaffe okubikwasa abantu mufo kyo kwetunula mu ffeffe nyine twekinga tugane lwaki ndi bwenti lwaki no kiri bwekiti ne tulowooza so obubaka bwempa Abannayuganda nti twagala nnyo omukyoli omuteeso abatwa amawanga gali mu Uganda gali 65 by the abantu abasinga tebakimanyi. In alphabetical order, the first one is the Acholi, the last one is the Bavonoma. Nayo abantu bamanya Bavonoma, bamanya ba Ike, bamanya Batwa. Wali yesimaina ababukusi. Nabo Baganda, Bannayuganda. Twagala nnyo ng'eggwanga. Tijja tutwala waggulu. That is very good. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala. It has been a great time okubeera n'omwami ono era nga njala kuwunzika nga nebaza team gye ntambudde nayo of course Idris, Daniel, Tony nga kutadde ne Clement ye team gyotambula. Then njala kwebaza sponsor waffe omwami oba company ya Sozo Property Consultants abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Then nsembyeyo our dear viewer. Thank you so much, my beautiful sister, brother, auntie, senga, brother, jaja, niece, nephew, whoever you are, across the whole world. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbagamba nti olunaku lwaleero tubadde ne VJ Mark, mwogerezi wa firimu omwami Mark Mugwanya. Tukwebaza webale nnyo webalire ddala. Omukama akukuume. Amina. Tukwatagana omulundi oguddako. Isimita Mukama mulungi. Omulungi akukuume. IBRAH Mukasa gemanya gange Extradigest mugoba nsonga tusinzidde mu makage olunaku olwaleero ku lusozi ebuziga. Tukwatagana omulundi oguddako. Mbagala nnyo omukama abakuume. See you next time.